kyogenda okola mukulu ne banno taata bagambe batuule abange omukulu aga naye taata era batudde alina ekyokunywa ekitannaggwamu ekyannakozesebwa akikwate nno olowooza kukyaliko ekitannakozesebwa tugenda kubongera ekyemmanga ye mukulu yakkiriza akwagira Pulezidenti Museveni asikwinako buzibu singa addako yagamba nedda nze ndi bwakyagulanyi oyo waffe abe wabeka engalo ez'amaanyi kati addako awambuzaabuza okay. naye nja kumanya byawagira ye mukulu addako ono yagamba nti wadde waffe bagifuula akademi naye nze ndi wa DP omuntu okukoma bwaki kati addako wano kati simanyi wawaagwa mukulu najja nankumbi oba katonga naye yagamba mpagira awo kati asemba eri ye mukulu yatobeka wakati awo wamuzeeyo akiikayo neno n'akiikayo ensi neetaaera taata ne bajjajjaffe be baalugera taata gogumutaliira kituufu banyenaze akazindalo weekali mu maaso g'abakulu taata banyenaze ano nekyejo kyebalina kati era basobola okusoga ne bakayanirawo nina kumala kugenda kubataawulula omukale omukumu akwate akaziina taata sengaawo ali akayina mwenyenaze wangi taata nsanyuse nnyo okulaba nange bwentesebo ayi bannange ng'olabika bulungi ennaku zino nga bulijjo agekumanyi oyirabirira ggwe kati munnange tufunye abagenyi sooka obabuuzeeko nkubuuza ekiddako tusanyusa okubalaba bassebo wamu naffe okulabako basenga abalungi tusanyusa okubalaba banyi abaana boolwatukakkane wansula mu ssaabakulu abaleka ebisa biri bakakkanya banaye nga tusanyuse nnyo okubalaba ddala omusana gutwakidde ne sayidi eno ne sayidi yammwe webale kujja bulungi bakulu senga w'abaana wangi taata abo gwe obalagirira okujja wano wali wasinga okubimanya mukulu wange kansabe nti yoyo ataliiwo kawo oyo addakawo nti era taata abakatoliki balina yesu waabwe bamwegaana emirundi gyali esatu fe bakatwegaana gumu tuli bagumu gwe nno gwegumye wamma mwanyenaze wangi mwanyinaze gwe tonimbangako sisobola kulimba mwanyinaze gwe olagirira abantu okujja wano tubaanirize mu musana mwanyinaze waliyo ansingako okumanya ensonga eno kampeero yaddako kale mwanyinaze senga w'abaana wangi taata onzijukiza enviiri ziri ez'ekisaniriza ekiri ekiriwa mukulu kiri temwabirabako olukyo ez'olujjo mukulu webutinga wakibugumiza dda n'okiyisaamu oti ne mwanyinaze ono bannange oli otyo mwanyinaze yendi taata abo gwe bagambye okujja wano nedda taata guma dali wange ndi mukubo nange nzija kumumula nange gye ndisike baka Selector Dax owa
abe wange waliwo alina mucenje wetaana mpeera omwana oyo ze zange sizirina. Taata tofaayo. Olinayo? Omugagga Sema waali bw'anajjawo omugagga Sema ajja kumutetenkanya. Kale. Yessebo. Senga w'abaana kampeera oyo yasemba. Nange oli omusaba mu ddiini. Eyakoze ku programu y'okulya kuba kati bano sibamanyi jangu wano nkubeko akaama bwe mmala okusiibula bano ffe tugende tulye. Mukulu mwagala kukola mawulire mu luggya lwammwe muno. Mawulire ki? Agaabukedde. Abako bakomye ku bumpwanki. Katugakole ate bale tubamanyi. Abatuufu oyinza okuba nga bali awo bajja. Wamma senga w'abaana. Senga w'abaana mwannyinaze. Wangi mwannyinaze. Gy'oli. Erise. Engeye katukubireko mu ngalo ez'amaanyi ffe tukutegeera. Abange ffe tubalusinga okukuba engalo ez'amaanyi ayinza okubayo yatujja kuggwa. Nnyo kulaba. Kale mwannyinaze. Tufunye abagenyi. Okubalaba. Abagenyi boogedde ebigambo bingi. Wali omwana oyo abakulembedde. Obwedda kigambo kimu bibiri simanyi senga biki. Gwe tonnimbangako. Era kulimba bwe kiba kyetaagisa okulimba nyinza okulimbamu akatono naye nyinza obutalimba leero ati kati njagala ombuulire abo obategeera bulungi. Ndowooza olaba tabamanyi. Tatalindako. Nindeko. Omu mwannyinaze mbuulira. Bannange mwannyinaze. Tonkubya pressure mwannyinaze. Nyinza okuba mbategeera. Taata nkubuulire. Soko olindeko Reverend akayimba ako okajjukira. Taata. Kati olaba Reverend watuddeawo. Waliwo jjajja mwami. Ali wano ennugu emuli buvi yagamba baali bali abatwala omwana omukyala. Taata akulayo ekintu kimu. Mutabani wattu bwe yakayimba ka Chosen Beka aka. Kaliwa. Bakayita Tereza. Oyo Chosen Beka. Chosen Beka ye yakayimba kapya ke kaliko. Mukama yambe kintu kye nnali sisuubira. Ozze ebiri bwawo naye ye yanzikiriza. Soko olindeko. Oyo babanga yo Chosen Beka. Oyo wankaaga omma mwannyinaze. Wangi mwannyinaze. Abantu abo ngambye osobola okuba nga obamanyi. Bonna bw'otundamu obategeera oba mulimu owenkiza ennyo kusinga otegeera. Abamu mbamanyi. Kati olwaki obwedda tongamba? Abo b'osinga otegeera sooka obubuulire. Wajja ate okubamanya okubalagirira w'amaka gange. Bonna tusaba nabo taata. Naye mulimu ate gwe mmanyi okusinga. Yesu Mukama atwagala nnyo. Alina bingi ebisanyusa. Nakyo kisinga kize kwagala. Anjagala Yesu Kitalo kunjagala. Abewange sibawulira. Mwannyinaze. Wangi mwannyinaze. Omwana oli agenda n'atwala mu kkanisa ate n'empulira nga nova njagala n'ate kugenda kumusembera. Sooka wammonziriremu. Oyo gw'osinga okumanya. Naffe twagala tumanye. Wamumanyi otya? Mwannyinaze. Kanfukamire mbikubuulire. Kituufu. Kuba si bimpi.
biwanvuwanvu funza naye nga bwe buli nti omusana gutuuca era nabasaasidde dda naye ate wangamba oli mulokole mwalaba twalaba omusana taata temwalaba ogwo sigwego buli wadde wakaze mwanyinaze nalaba omusana era aze ndi mulokole taata nkubuulire guno gukwokya n'ofaanana ng'eyamiza empeke z'ebigalanga mama mwanyinaze mbuulira abantu bano mbamanyi tusaba nabo tukuŋŋaana nabo ku luseedi baabo buli wamu kati tutuuse tutya wano eno ku luseedi omuntu omu gwe bawerekeddeko ali omu yekka gwe nnyinza okulaga wamma mwannyinaze oyo mbuuliraako taata nga bwe nagambye nti ebintu biwanvu bivudde wala naye ŋŋenda kukufunziza ojja kuba onnyambye kaakati tuba tuli eyo nga tusaba gwe nkimanyi buli Friday tubeeramu overnight ffe nga tusaba kaakati munnange ebintu waaliwo olunaku lumu nga buli omu awaayo ekyokusabira kye kati ne batugamba babiri mukwatagana emikono nenkwatagana n'omu gwe ŋŋenda okulaga ne mubuuza kusabira ekiggwe ekyo kikulu naŋŋamba nsabiraako ndabika nkuze njagala omubeezi saalayiga yali nkulu nnyo ne mugamba bannange omwoyo ng'ayogera nange kyembadde ŋŋenda okukugamba ti nange onsabire nfune omwami mwenga byakwatagana nnyo bannaye byakwatagana n'ekyewuunya kati netusaba bwe twamala okusaba ne tuddeeka wayitawo ennaku si nnyingi nnyo nankubira kasimu naŋŋamba naye omwoyo ng'alina kyaŋŋamba gy'oli mwawanyisiganya n'amasimu ogo mwesabireko n'ekiro nsigale nga musabirako naye mwannyinaze ennaku zaayitawo mwannyinaze lwaki mukola ebintu ebyo ne mubuuza owange ekyokusabira kyo mukama akizeemu n'agamba atya naŋŋamba weewaawo nina kye nalaba ne mugamba obadde mu birooto byange nange nina kye nalaba nga yalaba ki ne mubuuza walaba ki nti mukama nze yandaga ggwe konze tulindemu nange amala okukola ki okulaga ondaga ate gwe nkumanyi topapa gwe netusooka tutambulamu ne tutambulamu embeera negenda nga yeyongera ngo ekintu kitandise okukola ki okunyingira abavubuka bagiyita vaibu ngeose neŋŋamba kyekyokusabira kyembadde nsabira kati ndi muzibe w'amaaso kiki ize bakuzaale lwe lunaku olwaleero basanya bannange ebirungi tebigwayo musanya lyebubwe waffe waliyo omwana amanya genabadde lidako nalyebya maama nabadda osayina baaba nabadda onyirira omwana ono serekita akulemye okujja olaba omugagga ssema abeeko kyakola ajja kujja senga w'abaana mwanyinaze wenkuwakakisa omuntu oyo osobola okumundaga essaawa eno nsobola omukulaga naye nga sinamukulaga sinze mwennyini naye ku lwa mwannyinaze Ruth Elizabeth Nalukenge olindeko
Bukulu. Ogenda kumutulaga ku lwa muwala. Ku lwa muwala wange. Nalukenge. Esibo. Lofe. Elizabeth Nalukenge Bukulu. Ekyo tukikubira engalo ez'amaanyi. Kitange taata Ssaalongo nyini mu mbuga eramula. Mukulu kizira n'okutta ku kittanza okusigala muzaamugula. Oyagala kuleeta ngozi. Nsaba okkirize taata njije kubanga senga atubeeredde mulungi n'atubeerera mpanga n'atupangira ebibadde bikyagaanye. Mpozi wangambye oli yaani? Kipaku. Sanyuse nnyo mulaba. Nga muwombeefu gye yaliko musaakala sitiya. Yali asoma bufaaza naye kale byatagalamu ne bitatambula bulungi. Wano akolawo ki? Wano. Ate era wuuyo atunulanga mbego omulaba naye tetulina kyakikola tutambulira awo. Era n'abeewange buli omu amanyi ekibago byayo bafaaza. Kya buntu. Kitange nsaba okkirize kantuuke eri omulungi senga. Wangi mwanyinaze. N'obwetowaze senga nze gweyogera naye taata okkirize senga ono. Twasemba okulabagana ebiseera bibadde bingi emabega. Senga walina ebyali bikusumbuwa byali ebintu bibiri. Senga wali oyagala kutandikawo ssomero naye nga weetaaga headmaster ne baasa. Bwe twabadde tujja headmaster afunye essimu emuzzizaayo n'atugamba nti amugende n'oyo baasa yaba ayambako okubeera nga atereka ensimbi za senga. Senga akkiriza baasa wuuno. Kitange Ssaalongo nyini mu mbuga eramula. Ate oyo mwannyinaze abimanyi. Mukulu mu mbeera y'emu era nsaba okkirize buli omu yeeragane kyayina taata. Taata kkiriza kaseera ka umbrella buli mulembe gwa umbrella omwana omulenzi akuleetedde mutasi ono n'agamba nti omusana gukwakidde muyitirivu nnyo ne maama tekanswaza bumanyi okweswaza obuntu bwa Bachina. Alhamdulillah senga omulire mu kisa kya Yesu. Mwatusudiya wano juzi tutya mukulu mwatugamba lwe tulaba umbrella tutiikinge. Kitange tokola nsobi yonna tiikinga butiikinze bisigadde. Mugenda okuziba olw'eggulo nti twabizizayo mu kooti y'abantu. Taata nze webajira wano nja kukuwaayo nze sisula mukomera nze nkubulidde. Taata ate ekkomera eryaki naawe omukulu mu makaago bakutiisizatiisizaamu. Kitange ensonga eno ogimaliriza. Kale abange tukubeka engalo nga twaliriza sengeri ewaffe.
Mwanyina zekayo kuwa Mungu sombayo. Senga nzuno nakabona omwana wa tata wange lwaki mukalya muti. Kale genda. Mbanjulira omwami wange po gwe twasiima mu bangi kulwa muwala wange Rose Elizabeth Nalukenge Bukulu Kitabo kya Yona wano we bijjira ne bitugamba Yona essula emu olunyiriri lwa 8 nti kale ekyamazima tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okubaako omulimu gwe mulimu ki ekikakyo kikaki ensi yammwe ensi ki kitange sibalinaako buzibu anti ekyomukisa olabika obitegeera kitange mbitegeera singa mbeera ku mukolo nga guno naddala nga sinnalya mba ntegeera bulungi ajja kuddayo life tetwafumbya sebo taata muto wange ono gwe mulaba ataddeko olutamba muntu w'abantu yazaalibwa abantu awangala n'abantu yensonga lwaki olaba abantu bano bonna sayidi eno nga bamuwerekeddeko ze engalo z'owulira kitange muto wange ono yazaalibwa maama omulungi ne taata fe abatuzaala kasayidi eyo babeera bakulu bannammwe muto waffe ono wanjawulo mu baana abalala ye ekyenjalo kyalina nti yazaalibwa kawungeezi teyazaalibwa budde bwa kumakya kubanga abaana abazaalwa ku nkya beebo abakwasa bannyaabwe muwankyayira ki maama n'akwata mu kiseke n'agamba nti gwe omwana gwe nakeera enkya n'enzaalayo gwokoze ekintu ekyo owaffe yazaala kawungeezi ze engalo z'owulira sayidi sebo kitange bwe yazaalibwa maama ne taata baamutwala ewa jjajja ku kika taata era nsaba okkirize baamuwa erinnya ekyamazima nga Yewere kitange yabatizibwa n'afuna erinnya erya Po nsaba okkirize mukulu n'obwetowaze taata atuzaala mukulu munnammwe Yewere Sam
katumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mukulu olw'okuba akadde katandise okupiikana ng'afumba obusagwa akatutwala kiribyo nga mu byabbira mu mikalabanda. Mbuuliraako ebyenkizo. Nandiki okutunuza kisabatiro nga semakanaabira mu mikalabanda gy'omugenyi. Omwana omulenzi ono taata muyivu. P1 yagisoma mpaka ku P7. Bwe yatuuka mu kilaasi eya P7 ekyamazima ebibuuzo yabituula ebya PLE. Kati tuba tuli ewaka n'abakulu. Omwana omulenzi ono najja ng'adduka emisinde. Bwe yajja ng'adduka yajja akaaba nnyo era ng'atema omulanga nti woowe yaaye nfudde nze. Ne tumubuuza po obukaabira ki nti mulabe eyo nfunye buna manya nfunye kamu. Ne tumubuuza badde ayagala bumeka tibadde njagala buna. Ne tumugamba ki ekyo boyitidde ddala bulungi. Saba kitango omulungi yagenda mpulira kukweyongerayo okuyigisibwa senior 4 senior 6 yagikola bulungi nadda na busiisira mpaka ku Ssettendekero w'e Makerere University. Kitange n'akolera ddala bulungi nnyo era n'akuguka. Kasozi yalinnyayo. Kitange yakugukira ddala. Katumukubire mu ngalo. Olaba wano tabajja bumasu alina ke yeekoledde tomubuliza ku nnyumba za Nalwoga. Taata era bwe nabadde nkuleetera saakuleetedde Nyanjala gayidde saakuleetedde Double Z zenkolawo zendya ayinira ddala mufunyi. Bwe yeeyongera okufuna yatakulula ku bigere. Bunyiize awo temukubye engalo. Kitange n'ava mu nsi Uganda ne yeeyongerayo mpaka mu United States of America. Oyo gy'abeera gy'awangaalira gy'akakkalabiza emirimu gye. Yesu ku ggaali. Kitange omulungi Saalongo nyini mu mbuga eramula. Era nsaba okkirize n'obwetowaze. Omwana omulenzi ono muto wange gwe nkulaga olunaku olwaleero yayonka. Kkiriza bannyinaze musigale nga muyimiridde nga mutudde ebisabiri baluma muli kakkana. Beesonyewe. Maama waffe omulungi ye Betty Kaku. Taata iffe bolaba tuli basaamya. Ebisigadde tunaabyogera nga Yesu akubiriza. Katubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Kale muto wange osobola okukakkanako wansi okole ssente nnyingi tewazza musango. Tusanyuse nnyo okumulaba omwana waffe oyo. Weewaawo mukulu. N'abagamba nti oyo muweerya Nalukenge. Weewaawo mukulu zengalo ffe zitukuba okulira ku linnya eddungi eryo eryengeye. Bwe twagenda mu kkanisa erya Ruth ne Elizabeth. Mukulu. Natulika muweebwa. Taata ekitegeeza bw'ogagata Nalukenge Ruth. Taata katutukubira engalo era sayidi eno ffe abazze. Nalukenge oyo. Mukulu. Azaalibwa mukulu wange. Ye mukulu. Mwami Bukulu Moses. Weewaawo ssebo taata era ffe tukanya kubangala ebiva ebirungi sayidi ebirungi byereere. Olw'ekisa kya Katonda. Mukulu wange Mwami Bukulu waali. Amiina. Taata nsaba oyimuka abana b'owulireko. Tulabira wa bannaffe tulabira wa. Mwami Bukulu ono. Mukulu. Azaalibwa mukulu waffe jjajjaffe Abbas Kabuye. Ono yanyiigamu. Taata. Waliwo abaana b'engeyo abaali batandise fujjo. Ye mukulu. Nga batandise otunda ettaka ly'ekika. Baabuwe. N'agenda wali eri waffe wagalamidde. Bambi. Waalikuumira ettaka lyaffe ery'ekika. Taata. Ate mwami Umaru mukulu Kasujja. Ye mukulu. Oyo naye jjajja wa Ruth. Amiina mukulu. Ruth ono bw'ati bw'atambula okutuuka eri kabaka we. Essebo mukulu. Ava mu lunyiro jjajjaffe Muwunda Kalivu. Ye mukulu. Nampagi Bugaba. Oyo yakulembera omutuba. Wa mukulu. Ate bwe tugenda wali bwe tunula mu kasolya waggulu ak'enju. Mukulu. Jjajjaffe Bakazi Lwendo Semmandwa Ebumpenje mu Busiro. Weewaawo mukulu. Yakwata Ruth ku mukono. Mukulu. Olwo nno n'agenda n'amukwasa omutaka jjajjaffe Kyesimba Kasujja. Busujja mu Busiro. Weewaawo mukulu. Oyo ensonga bw'ebanga esukka awo. Taata. Yakwata Ruth ku mukono n'amutwala eri kabaka we. Abange tukubeka engalo ez'amaanyi ku lw'ekyakitegedde. Mututegeezezza nti mwe muli basaamya. Taata. Ffe tuli basajja Baganda. Taata. Era ne Ruth mukyala Muganda. Era tukanye engalo ffe ttiimu po. Ruth yeddirange ye. Taata. Akabbiro kaffe ku nvuvu. Weewaawo mukulu. Abenge tulina omuziro. Gye mukulu. Era tulina n'omubala. Weewaawo mukulu. Omubala gaffe gugamba bwe guti. Tatuula
abenge gye muli tatuula tutulikola ki nga tugendera kati ate mukulu wange tubadde twatagamba omubala gwaffe gwe twataddewo okwosa gyo togwerabira ono twabadde mu lukiiko lwa kika nagamba atulina okuteekawo omulala kangu bakubire tugamba nti ya omwana owenge etafumba namujja we ija omwana owenge omugattako mujja wafaannakyodde ija omwana owenge omutwalako outudalya ku fish ne chips kuba abimalawo ija omwana owenge bamuwa ku sente n'abeera nazo kaawo ija omwana owenge ekyetetaagisa kwekuba mmeekaato aye naffe era tulina omubala gugamba guti bw'ofumbirwa omusaamya amazzi ogasibira ku mmere ganaaba bw'ofumbirwa omusaamya omulengerera mu kkubo n'omudduka n'omwambula engatto twabasaamye ewaffe Ruth ono essebo mukulu azaalibwa mukulu munnaffe maama omulungi Grace Bukulu Don't see a sun, you don't pass it, and I can't get away, come this.
Kasiranga nnyo omuntu amaloma kamuyala n'akwata omulala nga tolina ssente obulamu kwekuba obirawo butyutyu buli wamu tebakulaba okwakola abasemyeko z'abakola mwebalire ddala era nsaba okkirize nga tonnaba kubeera ng'ogijayo omugagga Sema yemerera Sema yemerera ono taata omulaba ye mugagga nannyini wa kampani eya Sema Ceramics kampani etuusa ebintu wano ebikozesebwa eby'amazzi byonna oyo si bwe ndaba wano waggulu wano eno yona asangibwawo ebunnamwaya nga wakava ku bitaala eby'ekitebi ng'oli kumpi kutuuka ku Mother Care ng'oli kumpi kutuuka ku Mother Care Semaduuka ali awo atunda eby'amazzi byonna bastards toilets talazo ebyakabi byonna yono omugagga Sema owa Sema Ceramics nsaba asituke ne po ne banakwata ku bukwasi mwana muwala mu ngalo kimala ate ogenda kunkola bulungi ntya mukulu oba oluvaawo Luther akwata bukwasi olowooza nno bajja bokka nga tweyongerayo mu eno emmeeza y'abannyina bappo muyimirire stand up gulokwayaka olowooza bokka be bajja waliwo n'emmeeza eri mu nsonda ey'ababede bange muyimirire ababede bange muyimirire mutsonge embeere kuja twende abo be babi bange selekita tuwe ababede bange mwanyina zitosigala olokoka kale tulumbe batubaluyingira buyingizi yafifite okekale fote kolanganze wemegetere sente buno bulambulina kibala mu musana gwakufukirira fukirira weyaziryakera yasigala zinoga zigondera ziruma asitukaniyekinira munakumakina nabakaire mwangi waku okaya kuzikutekanya tukyekuma tuletule zote nyingine tutapata kesho kati kola funa osifuna tewerunya amukikuta sukuka olekuza kutuyanya tulenyama sikambula mateja nokola amazima kyekakayokuse amazima kyekakayokuse kyekakayokuse oboziyina wano kyekakayokuse osobokuziiya senior citizen ono yawulikika nnyo mu kuddaabiriza abaana abatalinaku mwasirizi n'eddembe ly'obuntu
nyinyi okumulabako. Eno bamaama ne basenga we bali. Nimukkirize olw'enkola yaffe ey'Obwakabaka ate ey'obutubulamu tusooke tubabuuzeeko. Bakulu bange mulugendo sooka okwaniza abaana tubabuuzeeko oluvannyuma tweyongere. Wamu naffe okubasanga bakadde baffe eradde nnyo bakulu bulungi bakulu mulyo muti eyo tugase bulungi bakulu tujja bulungi bakulu weewaawo bakulu era bakulu bulungi katunywere tufube laba Yeruzalemu ekibuga ekikulu enkulu y'empeera ekewaffe. Bakulu bange Zungu. Tata. We just toast, we share the glasses and we enjoy. Omukolo gwa dukoze eki? Guwedde taata. Omugambi guno mikisa wagireka wano yanaamanya. Muto wange make sure nti ako kamaliramu ddala ye. Kale, yatandaba kuba wano ese bamukozumba asaba muneegatteko nje tusabireko omwana ono kaseera katono kuba ebigambo bya taata wo ow'okunsi mu bitegere. Twongere ate n'oli waggulu tumukowo. Alina bingi ebisanyusa naye kisinga nti nze mwagala anjagala nakikalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nandera mwagala. Kale mukulu wange waba ayogedde ebigambo ebyo Musumba akata musumba nsaba omukumu atusabire ekyokulya kino. Kitaffe twagala okwebaza olw'ekyokulya n'ekyokunywa ekiteekeddwa mu maaso gaffe tusaba okitukuze olw'emibiri gyaffe mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Muto wange tozaamu emikono ebiri ekyo kya buwangwa tolamu ensuusuuba 110204 taata naawe ronda mubiri emikono ebiri kyokulindeko taata ziteeke omukono okugaba. Put in your right hand and then we are going to share. Okay, so you give him yours and he's taking yours. Yes, omukulu. Ate ne munnono zaffe. Yes, omukulu. Famire ya Were. Yes, taata. Ne ya mukulu bukulu. Yes, taata. Kago bagusi. Tweyanziza tweyanzege. Timu Were kwema kaluluka. Muto wange ya tofala n'obukudo osobola okumirirako Sanga w'abaana netira amazzi. Ogamba soka nonyegiza. Kitange ono muto wange ye Chipa. Era alina ne muganda we side wano Doma. Bali awo bombi. Ali wano ne Domazo. Sanyuse nnyo okubalaba. Kitange naffe tusomese maaso ebisige bisamba ndege. Otovudde wano. Weewaawo mukulu. Tolekedde akasolya. Weewaawo mukulu. Bakulu bannange babadde batuusedde eyo. Yeseba mukulu. Naye ate gwe nakusabyeko 10 lyokka. Weewaawo mukulu.
n'abo bandyagadde bategeere Essebo mukulu. kiki ekibadde mu nju, Essebo mukulu. ebigambo by'abakulu bibadde bitya, Essebo mukulu. mukyalina olukusa okubeera wano oba temukyalina. Weewaawo taata. Awo dakiika emu bbiri Essebo mukulu. simanyi abeewo beboogere Kitange aboogera ekyamazima tebali ku mukolo guno bali bweru wa ttenti. abeewange gye muli anti abagenyi baba bagenyi bajja tugeya nti obwedda ffe tuleekaana. Mukama waffe yeebazibwe tuba abaana tubasiibule bulungi. Nange mbadde mbeekalizamu naye nga amawuloozi mazima gava eno waffe. Manyi gava bweru mukulu. Tuwuliziganye mpolampola. Weewaawo mukulu. Abaana tubasiibule. Weewaawo ssebo. Kale genda maaso teregeeza. Kitange ssebo neeyanziza nnyo neeyanzeege okumpa omukisa guno. Taata era nkusuubiza nti ngenda gukozesa bulungi. Okusooka kwa byonna taata ngenda kusaba ttiimu yatukoledde ku nteekateeka y'ekyokulya bajje bongere okubeera nga bategulamu amasowaani tumaliriza okugalirako sayidi eno. Abatufumbidde mugendeeko nembako amasowaani gakyaliyo mugajjeyo. Kale kiba kiwulidde. Ssebo mukulu taata nsaba okkirize bakulu bange ne bateyo bange sayidi eno tukubireko mu ngalo ez'amaanyi mwe ne bakulu bannammwe. Abakamera twazzeemu okukola eno mujje tusandike tweyongereyo. Abeewange tukubireko abakulu mu ngalo olw'ekyekisana kye bagatugabudde. Ssebo taata. Mpozi ate omukkutu mugayaalo. Kati nammwe munsobedde wedda mu njala. Anti taata abaakulidde okusanyuka ttiimu sayidi eno ekyamazima simanyi bayinza okuba wagambidde wassa endagala. Ne ttiimu yange obwedda embavayibu naye ng'ezo olaba ekise wansi. Taata watujje wano n'otutwala wansi w'akasula k'ennyumba ng'olonzeemu nze ne bakulu bange ne bato bange abatonotono. Taata ne tuyingira wansi w'akasula k'ennyumba gye twabasanze mu abakulu nga mutulindidde bulungi. Kitange bwe tuyingidde wansi w'akasula k'ennyumba eyo bibadde bitya? Mukulu gwe kennyini ozzeemu n'oyita omwana wa nnyiwo oyo nno abeera ssenga n'omugamba addemu atwanjule eri mmwe abakulu era n'ayanjula muto wange po tugenze okwezuula mukulu nga ffe sayidi eyaffe nammwe ekyamazima abazzukulu bajjajja kasujja kyesimba tetwerinaako oluganda wadde oluvandimwe n'olukyoli. Katukubireko mu ngalo ez'amaanyi faabe. Kitange ekyo bwe kiwedde gwe kennyini taata n'okyogera nti bannange mmwe mwavudde busaanya koffe bwe kiri naye ene mu Buganda gye mwazze ekiwasa omukazi bannange gubeera mutwalo. Ne mutubuuza omutwalo mwaguleese. Mukulu n'ennyimirira butengerera okubategeeza nti omutwalo twaguleese era muto wange po n'akwata omutwalo n'agutwala mu maaso ga taata n'agumuwa. Era taata nakkiriza n'atuzaala maka muno ku lwamwe lwamwe Nalukenge tuli baana abange bbeeko mu ngalo ez'amaanyi. N'abeewaffe mutukubireko mu ngalo abaana. Ssebo mukulu ekyo nga kiwedde bwe tumaliriza okuzaalibwa nga tufuuse abaana. Olw'okuba omwana omuto bw'abanga yakazaalibwa nga tannatandika kulya aweebwa ku katiko akabaala n'awuutako. Muto waffe olw'okuba abadde akyali mwana abakulu mumuwadde ku katiko akabaala n'awuutako era ze engalo z'owulira sayidi eyo nteekateeka yange era ffe katwekubireko mu ngalo. Kitange bwe tuvudde awo n'oyita ssenga n'omugamba nti mwennyinanzi abaana bano jangu obazze ewaabwe. Ssenga n'abuuza nti mbatwale wa nti batwale ewa Gabula Nadyope. Taata ssenga atukoze ebirungi bibadde empaka tyole. Ssenga atulambuzza amasaza ga Buganda. Ssenga atulambuzza ensi Uganda. Ssenga atusoosezza wali mu byalo by'e Kawempe ku kyalo Katooke ng'ovudde Lugoba. Bwe tutuuse ku kyalo Katooke ne tukyetegereza bulungi nnyo. Ekyamazima kibadde kyalabise bulungi nnyo. Kitange ssenga n'ayongera n'akola omulimu ogw'amaanyi. Ssenga obwedda bw'atubegera nga zzeeno azze eri. Mukulu olw'okuba ekyalo Katooke kibadde kyayiseewo omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu. Kyago nga kyayise Kamwokya.
kati wendabidde muto wange omu n'abeera mutetenkanya nnyo n'agamba ekyekwanguyira okyanguyira ekikajja olya kibisibisiba olya ekikalu libeera ddagala ekyalo kino bwe kiba nga kyayise kamwoki ekyalo katooke nze nange kyengenda okukola kigenda kubeera ekintu kimu nze ngenda kuyita wali erugogo kuwuma shogulawundi n'afuna wuma tubaddeko ne muganda waffe omusiraamu ye n'agamba nti ate shaliye emugamba kuyita ku lw'emitiyana ewa bigalo n'aleeta engalo ne tulya tubadde tukyalya senga n'ayongera okututambuza okubadde okungi ennyo senga watutwaliddeko wali ekyamazima ewa jjajjaffe Kasujju Lubinga ensujju ne tuziwa obunnyo n'atwongera n'atutambuza mpaka ku mwalo gwe Nakiwogo Entebbe omwalo gwe Nakiwogo tugutidde kubanga ekyalo Nakiwogo tebateŋŋana nono omwana nakakaawa mukulu n'atwongera n'atutambuza senga y'omu mpaka e Butambala mu bulo akalo katulengete tukalidde senga y'omu yatwongera n'atutambuza mpaka bwayiise amayuni ne tugalyako aga bwayiise senga yakyateekateeka atuzza ebusoga kaloma capati ne tukabuuzaako senga n'atwongerayo mpaka ew'omusamya wa nnyama ne tumuwa obunnyo abadde atyo yoyo mukulu taata mbadde ndi awo kati ngenza okulaba muto wange po ayagala okuddukanga ebyokulya bimususeeko obungi ngenza okulya bestimani amugamba muliife todduka mukulu ne twongera ne tutambula senga yakyatutambuza senga kyakoze okimanyi tutwala ku Luwombo restaurant wano wetusangidde nga abasisa b'enkoko njeru bali omwo taata omulimu ne tugukola ffe ne tukanya kulya bibadde bitulemerera ne tuyita seeka ekibuli seka nnyo seka nnyo n'akola omulimu ogw'amaanyi obedda bita Profesa Sekamwa ne bikkirira mpaka ekamira ne byolekera ew'Omunyarwanda Nyabenda mukulu nsaba akkirize nti olw'okuba akadde katupiikanyeko ng'afumba obusagwa tetujja kukola kimu kyokka okubeebaza mu abakulu sayidi eyo muteesezza bulungi yateesezza bulungi mukulu wange bukulu teyabiriridde teyakonye mukulu wange bukulu buno yakulembedde taata omulungi ekyamazima mugabbudde nnyo amabunda zengalo z'owulira sayidi eno ebirabo tuleeta abaana balondemu obulamu tusaba gweddonda ataggwawo n'abasigadde mu nnyumba mukomemo mu kidaala tutambuze omukolo nga gutunyumira tukakutuusaako tukola emikolo gyonna okujjako okwalula bebayita abalongo kale emikolo gy'ennyimbe tukola n'emirala gyonna kwetuli neyanziza nnyo neyanzigeta omwana wange mulungi kale omwana w'omukulu kakkanako wansi olina kubayo nga bibiri bisala obulungi ne mulabirira ne muweerera ne mukuza
bino bye tulese mu maaso gammwe taata tuzze kubasiima na kubeebaza mugulesa akasiimo kaffe mukulu taata n'obwetowaze mu buwango bwa Buganda ebirabo by'abakulu tebyanaamerezebwa siyinza kudda ku birabo by'abakulu ntandike egamba nti tulese kino na kino na kino okuleka taata nsaba okkirize kankooneko eby'ensonga ebiragirwa mu buwangwa bwa Buganda kati sooka okole bw'oti ye mukulu nyamba ondagika ebikwata ku Loothi nga ye mukulu kuba njagala mutuma agenda nnimira olulimbi lwange olw'olweggulo ye mukulu ate tumanyi okakkaneko ku kaaliira ako saba mukulu nga bw'okyogedde kansooke ntuuke eri omulungi Ruth awo olw'okuba nti mu maka gammwe muno nga tetunnalabako omuntu yenna twasooka kulaba mulungi Ruth era mukulu kangivuga empolampola ngitwale gyali Ruth kino kirabo mu birabo byonna byonna byolaba bye tubaleetedde abakulu kino kyekirabo muto wange Po kye yaguze ku ssente eyiye nga ye yakijje America yakijjeewa America noggwe naawe katimbuki so taata omulungi nsaba mwana omuwala Ruth okwaseeko emikono ebiri kuno bw'okwasaako emikono ebiri nsaba otunuulire muto wange Po mutunuulireko mugambe hayi laba neddenzi bwe lyanukula kwano gunyuma ng'olina akwagala ng'akwagala bya ddala nga si bye bino oddayo waka n'atandika okuba akayimba lengera embaata lengera empuuta nsaba okkirize ebirungi byonna okuva ku ntobo y'omutima gwa muto wange Po yabikuteeredde muno ng'era kimanyi obyagala nnyo era ojja bisiima this is cars kitegeeza nti keke nsiimidde akawala akato kadhooso ogenda neddenze tooli Po Falling in love is too easy. Staying in love is the tricky part. Didn't know that kitegeeza nti kesitadde muno bw'onaaba omaliriza ojja kujja okasange eka nsaba okkirize ekyo kyekirabo kyo mukulu olw'okuba mu buwangwa buno twakizuula nti omuntu asinga okubeera ow'omuwendo abeera maama era ne mu busiraamu nze bwe nzikiririzaamu bukyogera lumunyeere nti maama bw'oba omuwa emirundi gibeera 3 taata nsaba okkiriza olw'okuba maama yakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okuzaala n'alabirira n'ayonsa eyagumira ebireeba mukulu munne maama atuzaala asazeewo n'atugamba bwe tuleeta ekirabo kino tukitwale eri mukulu munne oyo abeera maama ng'amwebaza emirimu emirungi gye yakola maama mutugambire tumutumidde nnyo yeebale nnyo yeebalege sebo taata olw'okuba nti buli omu abeera n'omulimu gwe buli omu agoba ddiiru ye omu ddiiru esobola okukusala ate omulala n'ofunamu nsaba okkirize twebaze omulungi senga eyagoba ddiiru n'efuna senga tukwebazizza nnyo weebale nnyo weebalege ow'enkajja ow'ennakato ow'entamu enjaliire ku bye wakola tuli kubbira akakajja ebbiri oba okubbira entungo ettiribogo senga buli ekiri muno kikyo enjawulo yo yiino giri emisana ng'ensi yonna eraba kitange omulungi Saalongo ow'omu mbuga bino mbyogera nga n'abakulu sayidi eyo gye bali bakubugiriza taata twakedde emmende kalema gye babendegeza n'okusonereza ez'abakulu ntegeeza ezambalwa kitanga okuhoyima loodi kitange ensumikiro zammwe abakulu ziizino twazireese nsaba okkirize tezaaliiriddwa butana wadde jjegeju kitange twakomaze bulungi n'omukatuliki senti maaka kwali n'omusiraamu laama bonna kwe bali P.O. Box senga tweyanziza nnyo tweyanzenge kale omwana omuwala weeyune ekirabo kyo kunkolera kino tulabe nga tudda ku biddaali k'abakulu kubanga tutegeeredde wali Tuloosi bwe bamala okumuzaala buli eyajjanga okulaba ku maama ng'abuuza nti muzadde ki tituzadde kasukaali kasukaali k'abakulu kakolaga ebintu okuzaala omulungi naye abaga ekigambo ky'omukwano bwekikola sebo taata tuleese obujubiranda abandi bwe bayita obubulenda bwe bugenda sebo taata tuleese empeke y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wali wuuyo era tusaba enkya abanaakeera nga boogera ekigambo kimu mukeere bukyezi mukyere bukyezi mukyere bukyezi omukyere gwogwe mukulu tweyanziza sooka olindeko muteeke mu sitowa ey'okuna
Bino byajja bibalese byo bikendedeko naye mwongereeyoko. Neggule waliwo ebyaleeteddwa wano. Olunaku tubeera. Taata temugwesa bintu. Ssebo omukulu. Waliwo n'abajja ku 11 mu kitundu. Nga tuvuddewo. Kale ffe katwanguwe okuvaawo. Mukulu tuleese kasadde ekyalo kyammwe kino kiwonye envumbe. Teyanziza era nsaba okkirize taata ensalwa eno temugiriise ekisula. Bwetuuka enamayumba mugiiseewo mpaka akasenge gye basinga okulima amayungi amangi. Bweva ekasenge egende butereevu mpaka Wakiso. Taata bwenaava Wakiso ogende omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Sentamu bwetuuke wa Sentamu egende mpaka Busoga. Taata eri gye bayita ekaliro. Kubanga singa mugiriisa ekisula mwali gikwatira ku lweggayazaako ali namavuudu ng'etandise okwalamuza mwami Kiswera agula ssente mmeka. Kati kola ogenda ku mutabani wange. Ssebo omukulu tukyayogera bino na bino nakulinga omukono gw'omusasi. Era nsaba okkirize nve mu kweyogeza ng'ekimwa ky'omugole ekigira mu sirya nnyo ne kimala omuwumbo. Omukulu tuleese ettooke lino. Muleese emmere y'omuganda. Maama atuzaala ffe bappo yakedde mu lusuku n'ayunja muvuba ono. N'atugamba nti tumuleetere wano mmwe abakulu. Tweyanziza tweyanzeege. Taata nsaba okkirize mu mbeera y'emu. Sooka olindeko ntume bano. Abasitula sukaali. Musooke ennyama eri mugitwale mu ffumbiro. Oyo mwana wange ali. Mwana wa wano. Jangu wano muko jangu. Gwegindako. Muko wendo oliwa. Muko jangu. Oyo amusobola. Muko jangu kuma muko. Omwana wange nalaba omumenya. Naye wa wano. Oyo wa wano. Mukifuba alina muki. Oyo mwana wange wa wano. Wa wano. Era onponyezza. Eki. Senga kati agamba dadi gy'alagenda mu jimu. Kati kakole jimu wano. Nabo bandikubiddeko omugagga kubanga abaleetedde jimu wano batandika okkajjuza. Era kabakole. Ssebo mukulu. Mu birabo ebippo. Abadde mutetenkanya nnyo ng'oweddibwamu ekirevu. Nti awatali linnya awagikawo olulimi. Bo n'abeera mutetenkanya nnyo n'akimanya nti omwana abadde ayambako maama ku mazzi amututte. Bo ne yeebuuza nti ani agenda okuyambako maama ku mazzi. Okukima amazzi. Bo n'abeera mutetenkanya n'atambula. Asookedde ebbombo. Bw'agoose ebbombo mu barakisi. N'anoonya ebyokulwanyisa. Ng'anoonyayo ekyokulwanyisa eky'amaanyi. Ekinaayambako ku maama okumukuuma ewaka. Ng'ebyokulwanyisa bya barakisi y'ebbombo binafu. Bo n'avaawo n'adduka emisinde. N'adduka mpaka Kasijjagirwa. Ali mu barakisi anoonya byakulwanyisa. Eri Masaka waggulu. Masaka agenza okutuukayo ng'ebyokulwanyisa binafu. Bo n'alinnya n'agenda. Azze Iraaka. Agenza okufuna ebyokulwanyisa by'e Iraaka. Ekyamazima nga bituukanye. N'aleeta omwana omulenzi mu biru tankawuuli. Ayambeko maama ku mazzi. Aleese tanka. Tanka ya maama ndowooza owulira etandise okutoola amazzi. Muto wange kakkana. Ezo si liita 5. Ssebo taata maama. Omwaka guba gugenze. Kamera teekateeka nga bonna obanfunira. Omulungi. Mu buwangwa bwa Buganda. Kapucha tutunuddewa. Sirabajja ekyo kituufu. Taata nsaba okkirize bino mbitegeeze abakulu abali ku mukolo kuno. Muto wange Po aleese enkoko eno. Agikwase mukoowe omuwe mwannyoko Nalukenge Lothi amutwale amufumbire amuzaalire abaana amulabirire. Ekyo kitukulu. Ssebo kitange era takomye okwo. Tusaba buli lwenakookolimanga ng'ekyogera ekitegeeza singa wanaabanga waddukidde Luuthi ejja kookolimanga egamba nti oyo mukooli Po. Ssebo taata era tumuwereddeko n'ekyambalo nga kya kkanzu kubanga mu byambalo byonna by'obadde olina ekyambalo nga kya muto wange Luuthi kulwamu muto wange Po kulwamwala Luuthi tekibaddeemu akikuwadde ku lwa Luuthi. Gwe mutabani weegendereze abakyalina tebana pampa eyo.
Aye no olowooza pampa yokka. Ekyayinza n'omutwala ewa Lord Mayor Lukwago n'emukwagula. Kale muwe n'emperekereza eyo nga ya Bakaasa. Mukolo wadde mbogenda ye open check n'osayiningako ssente zonna z'oyagala. Naye nga naawe okubamu akafaananyi singa nsayininga ziva ku akawunti yange nandiwulidde ntya. Kale taata omwana wange lwaki omutiisatiisa? Kale taata kati twala eri muko olina kyoyagala okwogera eri mu mukogo wekiri? Alright. To webanya kujja notuweesa ekitiibwa kati kola bwoti tabulamu ekinywanyi akutegeere bulungi ono. Yes. Tulabe fiizi zaffe oba tezaasa. Thank you Paul for coming and honoring his family and taking my sister to be your lovely wife. Thank you so much from the bottom of our hearts. We thank you. Oluzongo wendwagalira. Taata nsaba okkirize mu mbeera y'emu tutuukire eddala eri omulungi taata. Kati ogenda kukola bwo. Ssebo mukulu ne bakulu banno tusaba tutuuke taata muto wange era mu buwangwa bwa Buganda omwana omulenzi bw'amaliriza okuzaalibwa n'afuuka omuko tafukamira ku buko. Kituufu mutabani we na taata na mutabani. Taata muto wange aleese ekyambalo nga kya kanzu. Taata mu byambalo byonna by'olina ekyambalo kya muto wange ku lwa muwala wo Nalukenge Ruth tekibaddeemu. Akikuleetedde akusaba omuwala Nalukenge amutwale amufumbire amulabire. Abange mukumeke engalo agambye yamumuwadde dda mullo. Kale oluyimba olwo. Taata muweereko l'emperekerezo ey'Ebakaasa. Taata tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Omukama abatuwangaalize. Mulabe ku biro bya Togo n'Eddumbi. Mukulu wange bukulu kibaje. Tolwa maaso g'abakulu. Ebbaasa ebazikuwa. Hold your hands, we're gonna be with you through the end. You know you need Kale tukirize kano ka mukwano muba amalika Jaxi, thank you so much. Katuli kumena mena. My precious Elizabeth Ruth Nalukenge, I humbly ask you to marry me and be my wife in front of all your parents and friends. Will you marry me, Ruth? Yes, I will. Carolina Takumalo. Kana friendship. Waliwo lwentulawo ebigambo nebinsigwako nane busakali singa sakusinkana oba singa kati ndiwa waliwo lwentulawo nembala ebintu byompisizaamu nempuliranga essanyu olenzito kamala waliwo lwembeerawo nentunuulira ebifaananyi byo nentunuulira gye tuvudde
nina bange ebiseera byaffe bijja mu maaso birungi nnyo Kamala. Amazima gali nti nkufiiringa munda munze, kuwulira munda munze. Mbadde n'emikwano, nalina emikwano naye sifunangako muntu alinga gwe. Kirizana kino kiseewo mpolampola nga bobbira mu background nti abaana bano abatuuse ku kkula lino ery'obufumbo buno obw'ennono. Kiriza nkutegeeze nti kampani ya Laws for Mattress ebaagaliza obufumbo obulungi obw'essanyu. Era maneja antegeezezza nti bwe tuva wano mbatwale abawe omufaliso mulamba bagende batandika amaka. Bazaale beeyagale nga bazaalira ku mufaliso ogwa Laws for Mattress. Okwebaka obulungi Rosform ky'ekyokuddamu. Rosform ensi y'ebirooto ebirungi. Emo 0. Everything you put your hand over, can then go up one cross. You said go be mukulu bwe ne bakulu banno saidi eno abazirangiye abazira empologoma. Bakadde bange abalungi twakedde emmuga twakiise bulungi era mukkirize mbategeeze nti obusubi taata twalese bulange. Katubakubireko mu ngalo abenge y'abakyaliwa. Mukulu taata bwe ne bakulu banno kkiriza taata tuleese empologoma ya Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omuti ogubala ensimbi n'ebikomo Sserwati Kalwataka Nantatumba muzaŋŋanda muzaŋŋoma muleese Ssaabalongo Ssaabalanda Ssaabataka Ssaabakomazi. Ono Ssaabafumu w'Obwakabaka bwa Buganda. Kitange yono atunuza obumalirivu ng'ennya n'eggusa ebiwata, atunuza obumalirivu ng'omusirikale akuba safari. Genda maaso. Sitaba taata omulungi. Tuleese omutesitesi wa Buganda, tuleese maama wa Buganda, Mami Ssanga lya Mbogo. Nsinga biseera Mami Kisaakaate amulekeddeko Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku mukolo kuno ne maama neekwali. Sabo mukulu taata mu mbeera y'emu muto wange omwana omulenzi po abadde kaŋŋanka ng'ekyuma ekitoola omuliro. Abadde kaŋŋanka nga ekyuma ekisala kinnaakyo. Omwana omulenzi omuto n'agamba nti bannange ngenda kugenda ntya eri abakulu. Taata bwe mwabadde nga mukiise okugula tiketi ez'emipiira gy'ebika by'Abaganda. Taata ekiwandiiko ekyo mwakirabidde ku Bulange Mmengo. Kasitanda wako bukulu Moses kyekyaffe kyennyini. Tweyanziza. Saba kitange omulungi nsaba okkirize taata kyoleka emabega nagambye kyekikusingisa omusango. Omwana omulenzi muto wange n'abeera mumalirivu nnyo ng'ennya n'eggusa ebiwata. Taata po naye n'agamba nti kaleeta ekiwandiiko kino mu maka gammwe mmwe abakulu mukimutereko sitampu oli wanaakiraba nga najjukiranga olunaku olwaleero olwamunaana. Weebalire nnyo ddala, weebalire ddala po. Thank you so much for supporting the kingdom. Omwana oyo kati kino Essebo mukulu ono alabika yatumikako. Yoyo mwannyinaffe gw'olaba. Ekyo kimpeere po. Mugamba akiteeke mu nju buli wanaakiraba nkajjukira olunaku lwe yali. Ssebo taata omulungi twongera okubalaga ggwe ne bakulu banno sayidi eno nti taata tuzze tumazeeko nga bugolo taata obuteeka mu nnyindo n'obuwulira mu kamwa. Tuleese entabamizo ya Buganda, tuleese ensalosalo za Buganda, tuleese ekyapa kya Buganda. Mayira akenda kakuŋŋaanidde wa Kyaddondo aliwa. kitange bwe weetegereza otambulira ddala bulungi nnyo n'enkulaga nti bwe twabadde tujja taata
tutuno gye twavudde Kyaggwe bwe twavudde Kyaggwe taata ne tujja nga tutambulira ddala mpaka Kyaddondo bwe twatuuse taata amasiro galiwo Kyaddondo amasiro gaagano wegali wano taata kubanga ekkubo lye lyakumunakulirwa taata ekkubo lyokumunakulirino wano erino kuba taata bwewetegereza obulungi nenyumba yammwe yino yagikubidde ddala weeri mwebalire ddala sebo taata tuuka eri mukolo wange tuuka mangu ndabe omwebale nnyo sebo taata akaalo kano taata omulungi olw'okuba taata twazze mu maka gammwe muno nga tuli siriyasi nga tubajjidde taata ng'omuwalume gwe gwajjira kade mukulukkiriza nkutegeeze nti twakitegedde butereevu nti we tujja mu bangeye bazzukulu ba jjajja Kasujja Kyesimba taata omuziro gw'abengeye enguuguno tuguleese selekita noonyeza akayimba k'abengeye kukwata kengeyiiyo tweyanzize nnyo tweyanzike ebintu bino muddeeyo n'abalamu bakolere bwe muti nambumu bwe baleetere kitange bw'oba bwotyo bw'ogambye nsaba okkirize taata tetulekeddwa kulwa mu maaso gammwe abakulu okkiriza tukunywa mugongo ng'embweku ukakatiba tudde mu byalo byekyakalindako mwegendeze ekyennyumanyuma tuyinza obafuulira birala kati simanyi muyiye muve mu maaso gammwe webali okunkanyugira enkolombojjo mu njoteka ezayatise dda nze Ssekyanzi taata nagattibwako erinnya eddala erya Luba lwa Mbuzi eryo nno lye linkolera ssente ku mitimbagano gyange emitimbagano TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube nkozesa MC Luba lwa Mbuzi buli alina essimu zino ez'okusongamu Luba lwa Mbuzi bulijjo kitange yenze Luba lwa Mbuzi taata nsaba okkirize bakulu bange ne bato bange be nawerekedde sayidi eno mbeebaze okunteekamu obwesige okubakulembera mukulu ndi musajja muganda ndi musajja muzirante muzzukulu wa Katongole Mugatta Mulema Buddu bakubireko mu ngalo ab'ente abaliwo sebo taata nsaba okkirize ffe ab'ente twesoosowaza ennyo bw'oba oli wantikubako mu ngalo mpulire kiki nga muli babiri mwekka taata tumala ensonga lwaki temusambye fayino yabika endege ziba ntono mu mazzi ne ziyogaana mpulira sebo mukulu olw'okuba nti akadde katugenzeeko taata ate bwe nali nnyonka bwetyo nenjija nennyonka ku nkima nga maama yina lukwago Maguleti omulungi ndi wankima ku sayidi eyo bakubireko mu ngalo sebo olina Ssaabasajja Kabaka ku sayidi eyo yasiima ab'enkima n'atuwa oluyimba mukulu lugamba luti talya dduma ow'enkima talya dduma ssenyenkuuto ky'ennyama mugema bw'afa kudda mulala akapiro kaffe kayuba mukukulu mukulu ndi musajja mulungamya wa mikolo nga nkulembedde sayidi eno ey'abantu ab'obuvunaanyizibwa nga ewali omugagga wange Sema owa Sema Ceramics n'okutuula mu ntebe eyo ey'ekitiibwa ennyo nga gy'otuddemu omukadde wange kitange ndi wanjawulo nti nze bwe mba nkola emikolo gyange gino ngikola sikolera ssente nkolera bwesimbu nemmaliriza nentambula nenzirayo waka nendeeta omukyala wange omulungi muzaana nemugamba nti kwata n'abaana ffenna tugende ew'omugagga po atulabirire ati nakoledde bwereere saba mukulu mu mbeera y'emu nsamukkirize neebaze abakulu abampadde obuvunaanyizibwa Mr. Paul, thank you so much. Mr. Sema Rogers awamu ne mukyala ne muteekamu obwesige kola omukolo guno ebitatambudde bulungi nsaba mu nsonyiwe ndi mwana wa muntu sirikamwa kante nti bwe yakaabye ejjo n'olwaleero bwe naakaaba wenkoze obulungi nsaba mu nsonyiwe sore munneebaze taata nva mu kibiina mpulira ekitwala aboogezi b'oku mikolo mu Uganda yonna kiyitibwa MCs Association Uganda
era mukyo ndi namba 13 nebaza Katonda nti ne president w'ekibiina ekyo akitwala ku mukolo kuno kwali tweyanziza nnyo naye kyemanyi omukisa gunaaba wajja kweyogerako mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza enteekateeka ennungi bakadde baffe ab'engeye gye mutulaze olwaleero namwe baganda bange abawerekeddeko po mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala n'okutuusa kati nga mukyaliwo. Thank you so much. May God reward abundant. Okay, tweyanze genga Ruth. Mr. Ronald, Mr. Were, nkwese ekirabo kyange kino nga nkwebaza olw'okujja olwaleero n'otuuka mu budde n'okwata time ate era n'oteesa ekitiibwa mu bazadde bange. Nkwebaza nnyo n'ekirabo kino nga nkuteereddemu fruits ezinakukeepinga fresh paka ku Friday ewiiki ejja nga 14 era nga nkulindiridde mu ssanyu lingi nkuteereddemu ka pure heaven kubanga oli very pure. Nkayise ka pure heaven kubanga bwe baali bakakola they had you in mind. Nekuteekeramu ebicungwa mazima nekuteramu ebicungwa nga bagikuti ku nchungu and I love you and I can't wait to be your wife. njagala waliwo Ruth bye yakonyeeko awo fenga abafamire abamu tukimanye naye ndowooza wali waggulu wali